Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oyesa nkwaniriza njagala kwebaza gyosinzira okubirangola ba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku lwaliro lwa kusatu bingi ebiriwo ebiri mu Uganda n'ebiri wabweru wa Uganda. Naye nga njagala kusooka okusaasira abali mu kusomoozebwa ate n'okuyozaayoza abali mu mbeera eyeyagaza abali obulungi. Emirundi mingi abantu abamu tuyita mu kusomoozebwa ne tulinda abantu batujje mu mbeera gye tuyitamu ne tubulwa abatuyamba. Ne tumaliriza nga tukolimidde abantu, ne ssenga teyanyamba, ne taata teyanyamba, ne maama teyanyamba, ne be nayitanga mikwano gyange tebanyamba. Olwaliro njagala kugamba muganda wange tewaliwo yatondebwa nga aliwo okuyamba. Kubanga n'oyo gw'oyagala akuyamba alinonya amuyamba. Obubaka buno nabo bagambye emabega naye njagala nziremu mbugambe. Abantu bangi tunyiigira bannaffe. Abantu bangi tukolimira bannaffe. Kubanga we tubasuubirira okutuyamba tebatuyamba. Omuntu ategeka omukolo n'alowooza nti gundi yagenda okumuyamba okuyita mu mukolo ogwo. Naye nga gw'osaba akuyambe okuyita mu mukolo oba mbago oba ku kyalo oba kwanjula naye takolanga kwanjula. You get me? N'osanga omuntu ze nabirabanga nnyo ku bannabyabufuzi oba abagagga. Oli n'akwata budget n'agitwalira omugagga n'amugamba nti ssebo mukama wange nyina enteekateeka z'okukyala, nyina enteekateeka z'okwanjula, mbadde nsaba onkwatireko. Gw'ogenza okusaba obuyambi akusinga obugagga naye takolanga mbaga, takolanga kwanjula. Anaakubalamu amagezi. Kiringa keera ku makya okusaba omuntu akusinga ssente nti mbadde nsaba onsondereko ngule emmotoka nga ye ali ku pikipiki. Abantu abamu tunyiigira babwereere kubanga ffe betulowooza nti balina okutuyamba bo si we wali obuufu bwabwe. Gwe wootadde amaanyi, wootadde essira, wootadde ebirowoozo ngolooza nti ensi yonna weetadde ebirowoozo ye si weebitadde. Gwe amaanyi go gali mu kuzimba nnyumba, oli amaanyi ge gali mu kukola bizinesi. Gwe amaanyi go gali mu kuweerera mwana, oli amaanyi ge gali mu kukola mbaga. Oba ntegeeragana. Naye okusomoozebwa okuliwo nti buli muntu ekimuli mu bwongo alowooza kye kirina okusooka. Ebirowoozo ebiriwo nti buli muntu ekimubeerako kyatambuza alowooza ensi yonna erina kubanga etunuulidde ekyo. Nedda. Nga bw'olina ebikunyigiriza ebikubuza otulo, n'abo bw'oyagala bakuyambeko ku ebyo ebikubuza otulo balina ebibabuza otulo. Nga bw'obala ennaku nti ziweddeyo bannange, ennaku ziweddeyo, deadline eweddeko, n'oyo gw'oddukirako akuyamba olw'okuba deadline eweddeko anoonya bw'agenda kuwangula kubanga naye alina ebiri awo nga deadline eweddeko. Omwana wange agenda kutula bigezo, omwana wange tannamalayo, bampadde paka lwakuna, bakuwadde paka lwakuna. Omusajja gw'oddukiddeko konteyina 10 baazikutte, deadline yayiseeko dda, obukadde 3 bwabuze. Era kijja kumaliriza ogamba nti nze saagala bukadde bwe 3, nze njagalako emitwalo 20. Nga bw'oyagala emitwalo 20 ng'olinako 10, waliwo ayagala 5, kale sooka y'omuwa 5. 10 olirina wangi 10 olirina, oyagala mmeka? 2. Naye waliwo ayagala emeka? 5. Kale ye sooka ozimuwe munnange, sooka ye omala ebizibu bye. Sooka ye omala ebizibu bye. N'oyo ayagala 5 akolimira kubanga oyina 10 alirabaga nti gweyagala 2, nze njagalako 5, mpa 5 egyo. Era kolimiraga nti lwaki tonnyamba? Naye alinako 3 oba alinako 2, waliwo ayagala 5 asooka amuweeko 5. Ntegeeragana. Buli muntu w'omulaba, buli muntu waali, tewali muntu ateredde. Mu bulamu bw'ensi eno tewali muntu ali bulungi, tewali muntu atuula n'agamba nti nze byaggwa, tebiggwa.
omuntu agenda okumaliriza byonna amala kufa era tobangako omuntu gwe weesimisa nti abo baamala batudde nedda byalina bingi n'okusinga. Nze waliwo omukyala nali njogera naye ng'alina byayagala ne mugamba munnaye siinaawo ssente nange siimiridde bulungi nannemerako nyina nemerako waakiri mwami Lugonvu mpaya 10 mwami Lugonvu waakiri well. Nze muntu abaali balabye Lugonvu ng'ayamba bamumanyi naye bwe nkeera ku makya nga siina busobozi buyamba tosobola kunkaka kuyamba. Era bangi bajega nti Lugonvu tayamba naye ate abaali balabye Lugonvu ng'aliko bayambye bamulaba kitegeeza nti kyamuliko kyokka tosobola kujola okuba Lugonvu yayamba gundi nti naawe akuyambe. Tekisoboka. Kakati oluvannyuma ennyo ng'alemeddeko kyenava mugamba maama ebizibu byo bya mitwalo 20 nti namugamba naye nkutikke ku bizibu byange onaasobola obyetikka. Sisobola bikumenyera kubanga ne bwe mbigamba owulira tebikwatagana tebisoboka si yendaba ye y'ebintu amaaso go galina bwe gatunudde. Yamaliriza simanyi oba yakitegeera naye nga ge mazima. Tukome okulowooza nti waliwo abantu abaatondebwa abalina okutuyamba okuvuunuka bye tulimu. Tewali muntu yaleetebwa ku nsi nga ye ogumuleese kumala bizibu byo. Wangi tuleme okulowooza nti obuwanguzi bwaffe achievements zaffe success yaffe okuva mu kusomozebwa okutuuka ku buwanguzi bwe twagala waliwo omuntu nga ye ekyamutonza kyekyo. Mukama yatutonda buli omu n'amutikka omugugu gwe ng'akibaze nti gwasobola okwetika. Mukama yatutonda buli omu n'amutikka omugugu gwe ng'akibaze nti ogwo omugugu gwakutise gwe mugugu gw'osobola okwetika. Kati tukome okutikka abantu emigugu gyaffe nabo balina emigugu gyabwe egy'okwetika. Wangi tukolimira abantu gundi tanyambye senga teyanyamba ne yagamba nti ku Mukama ziyamuwa kwaliko ezizo. Gundi tatuyambye gundi tayambye gwe wakayamba bameka kubanga naawe oyina b'osinga abo b'osinga obayambye anseri nti nedda ogamba nina kaliwa kati omutwalo nkuweeko nsigaza eki naye abuuza nti kakadde akuweeko asigaza eki kubanga waliwo alaba omutwalo gwo nga munene naye gwe olaba mutono. Oyo alaba omutwalo gwo nga munene ayina 10 waliwo alulaba ng'olunene naye ng'ate ye alaba terulina kye lusobola kukola era amubuuza nti kati ku 10 nkuweeko nsigaza eki. Bangi tebajja kubyagala ebigambo bino naye nga ge mazima baganda bange. Kakkana bw'okeeranga ku makya oba bw'owanga ogenda kwebaka bala obuvunaanyizibwa obukutunulira ebisoomooza by'oyina weebuuze nti Mukama musabe mubuuze nti Mukama ngenda kumalako ntya n'embeera eno gye mpitamu Mukama ajja kukulaga bw'ojja gimalako. Naye ne bw'onaabuuza abantu nti nsobodde ntya okumalako n'embeera gye mpitamu oyo gw'obuuza bw'onaasobola okumalako n'embeera gy'oyitamu naye alina embeera gy'ayitamu tannamanya bw'agenda gimalako tannamanya bw'agenda giwangula. Tukome okutikka abantu ebizibu byaffe nabo balina ebizibu byabwe. Olw'okuba omanyi gundi ali bweru n'omukaabira ebizibu n'omukaabira omwana wange munange tasoma naye alina abaana be. Mukama buli gwawa abaana be abakimanyi nti abasobola. Bw'owuliranga ng'omwana waakulemye si lwakuba nti agaanye naye gwe walowooza nti waliwo alina obba kuyambira. Never. Ffe bwe twakulira mu bulamu bwaffe obulamu bwaffe si nti twali bagagga naye twali tusobola okumalako n'obuvunaanyizibwa bwaffe. Twalimanga ne tutunda bye tulimye ne tutunda emmwanyi ne tutunda embidde ne tusogola omwenge ne tulima ebijanjaalo ne tulunda embizi ne tutunda ne tusobola okusoma n'okumalako n'ebizibu bye twalina oba obuvunaanyizibwa bwe twalina. Ekyo kyatukuza nga tukkiriza nti mu bulamu tuliwo ffekka. Naye singa twalinamu embeera ey'okulowooza nti abo sente ze bamuwadde kuliko ezange tewali muntu gwe bawa ssente zisinga zizo ne bamugamba nti ne gundi omuwangako nedda alina zize kubanga naawe z'olina zizo. Koma okunyiigira abantu, koma okukyawa abantu,
kubanga tebakuyambye. Bw'oyagala bakuyambe nabo baagala babayamba. Nabo embeera ebanyiga ate embeera enyiga gyenyigamu omugagga si gyenyiga omwavu. Wangi osanga omusajja ali ku benzi ali mu benzi n'omukaabira ebizibu ng'ebizibu byawaka abaana tebaalidde naye owa benzi ebizibu byayina ng'abaana babiri abazudde si babidye ni eyakomyewo si babi. Ebizibu byayina omukazi mukwawukana yagenze ne bizinesi yonna. Ebizibu byayina edduuka bamugobye. Ebizibu byayina benzi gy'olaba abadde tannagimalayo kaadi baagitutte. Akutikka ebibye. Wangi abikwate nga bwe mbikumenyedde abikutikke. Walaba akatambi akafuluma ku bw'enkuba. Osobola okatunoonyeza ebifaananyi ebyo bwanga obiyina. Omusajja yali azimbe oba yalina kalina ng'azimbisizza 99 enkuba n'etonnya n'egwira emmotoka ezisoba mu 10 naye nga buli nannyini mmotoka alina omuliyirira ssente. Eyalimu ng'eya layisi yali ya bukadde 2 nga buli nannyini mmotoka eri awo omusajja ono alina omuliyirira. Kati raba omusajja ng'ayita mu mbeera eyo nga yeebuuza abantu bano ngenda bakompasetinga batya. Ekizimbe kigudde, amatoffaali goonoonese, sementi gwataddemu ayonoonese, emitayimbwa gyonoonese, ekizimbe kigudde loosi weeri awo. At the same time ng'akyabala loosi y'ekizimbe abasajja b'emmotoka bamugamba ssebo twagala mmotoka zaffe. Laba aba akyatudde abuuza kyazzaako ensi emunyize ensi emufundiridde yeebuuza ngenda kutandikirawa ali mu gu Prado gwe ali mu gu Benzi gwe ojja omuwoleza simanya tetwalidde. Lwaki takuwemula? Wali obadde kawungo oyina ebizibu omuntu najja naye nakabira ebizibu bannange owulira ng'ojula okumugaaya n'omugamba nange si eno n'obeera polite nnyo ng'olabye nange siri bulungi ennaku zino mbadde nyinamu ebinsomooza bambi waakiri nnyamba essuubi lyange liri mu ggwe maama taata. Ebizibu by'olina bibyo. Abo be tukaabira ebizibu nabo balina ebizibu. Okitegedde ekyo? Ebizibu by'olina bibyo. Omusajja wamulaba ow'ekizimbe n'emmotoka ezayonooneka. Kati njagala weefumiitirize olw'okuba omulaba ali mu benzi ng'ojja omugamba mbadde nsaba onyambiseeyo nsaba ku sukulu fees. Kikyamuli wano tamanyi na kyazzaako. Abasajja be tulaba abo ebizibu bye balina bye basuula n'eddalu. Tuwoza abagagga bawumula abagagga boogerera waggulu tebabeera nnomo. Ebizibu bye balina bineneze. Ndaba abantu bangi ng'ebizibu byalina gwe n'obifuna ekika kyonna kijula okusaanawo. N'afuna ebizibu ensi n'emusaasira mbagamba bugambi nti nedda afunye binene kubanga naye muki munene. Gundi emmotoka ye baagibbye nga mpya ekiki nti baagibbye. Babadde balina kubba mmotoka kubanga azitowa mmotoka. Gwe tebajja kubba mmotoka kubanga ozitowa kagaali. Buli omu kyazitowa bye bizibu byafuna. Buli omu okuzitowa kwe bye bisomooza byafuna. Kitegeeza nti Mukama akuwa ebizibu akuwa ebisomooza ng'akimanya ebyo by'osobola okwetikka. Tukome okukwata emigugu gyaffe Mukama gy'atuwadde okugitikka abalala. Abo be tugitikka nabo Mukama alina emigugu gy'abawadde gye bali mu kwetikka. Oyagala asooka awumuze omugugu gwetikka ogugwo oba wangi olina ebikusomooza nga gwe naye gwobiroopera naye alina ebimusomooza. Oyagala asooka ave ku bibye asooka afe ku bibyo ebibyo ani anaabimukwatira. Ayagala asooke akagugu ke akawumuze atuuse akagugu ko akakaani anaakamukwatira. Omuntu bw'aba akusanze n'akuyamba appreciate. Bw'omugamba nti nsaba kunnyamba n'agamba sisobodde siri bulungi tomulemerako. Tomanyi kyayitamu. Baganda bange ensi erina ebizibu. Akayimba ka John Hiru ky'oba okamanyi. Waliwo omwami gwe nasanga ng'apaakinze wakati mu luguudo n'enkonkona ku benzi ye ne yeekanga n'asisimuka. Nga yaliwo kuva mu matumbi bizibu by'ensi nga bimunyola bwe yali nga nnyinnyonnyola ate n'atulika n'akaaba.
ekizimbe kye yali asitula kyabuutikidde abazimbi n'emmaali ye yeesibye revenue yeekanamye yabukadde. Yali akyanyumiza mukyala we n'akuba ku ssimu ye, oyo yatandika ayomba amulangira bwe yasuze mu bwenzi nga kusomera abaana baabagobye n'omu mulwadde tewali ddagala ne ssente z'akameezi wakazi yalese tezimala. Owulira abantu abo, gwe ekizibu kyo kyakagaali. Omusajja omulaba ali ku benzi naye ng'ebirowoozo biri wala. Oyina ebisoomooza obulamu bwo, oyina by'oyitamu ebikunyigiriza binene, naye Mukama yabibaze nga byebyo by'osobola. Abantu bonna obeegayirira bakuyambe tewali avaayo. Si nti tebaagala kukuyamba, naye nabo batubidde mu bisoomooza nga by'otubiddemu. Nga ggwe mu kaseera kano bw'otalina gw'osobola kuyamba kubanga olina ebikusumbuwa, nabo tebasobodde kukuyamba kubanga balina ebibasumbuwa. Mukama takuteeka mugugu gw'atakubalidde nti osobola. Buli mugugu gwakuwa aba akibaze nti osobola ogwetikka. Tuleme okutikka abantu abalala emigugu gyaffe kubanga nabo balina emigugu gye bali mu kwetikka. Tuleme okulowooza nti abantu bagenda kuteeka wansi emigugu gyabwe basooke beetikka emigugu gyaffe bagitutuusize. Beegyabwe ani anagyetikka? Bangi bakigezaako ne basooka bafa ku balala. Aba amaliriza oli n'omulala najja, aba amutuusa n'omulala najja. Ogugu we yagussa gutandise n'okumeramu omuddo. Ani anaamutambuliza omugugu gwe? Muganda wange, ebizibu by'olina oba ebisoomooza by'olina Mukama yabibaze ng'obisobola. N'abo b'okaabira nabo balina ebibasoomooza. Oyagala emitwalo 2 ogisaba ow'akakadde agamba siyimiridde bulungi nange nnyina ebizibu bya bukadde 5, gw'omugamba nti nedda nze mpaako emitwalo 2 olina ku 10. Ayina ekizibu ky'etaano onaamuwaako 5. Nti nedda, mu bulamu y'embeera gye tulimu ya buli omu kulowooza nti ekizibu kye kirina okusooka okuggwa. Ya buli omu kulowooza nti ye yalina ekizibu ekitalinda. Embeera gye tulimu ya buli omu kulowooza nti ye yasula obubi okukira abalala. Ensi esula bubi lwakuba teboogera. Noonya butya bw'ogenda okulwana okuyitamu eyo embeera ekusoomooza, kubanga bw'oba oyagala bagikuyiseemu nabo balina embeera ebasoomooza gye batasobola kubuulira bwe bali mu giyitamu. Tewali ali bulungi, naye y'ensi mwe tulina okutambulira bwe bulamu mwe tuli bwa kusoomoozebwa na kulwana kulaba nga tuyitamu ebyo ebitusoomooza. Ensi yonna ogyegayiridde ekuyamba egaanye, tegaanye bugaanye, naye naye enoonya agiyamba. Mwannyinaze oba muganda wange, tokulimira bantu mbu tebakuyambye. Bakutikke ku bye balina, bakutikke ku bye bayitamu obiwulire. Onaasobola okubyetikka? Anseri nti nedda. Baleke bafe n'emigugu gyabwe. Naawe noonya butya bw'ogenda okufa n'omugugu gwo. Buno obubaka bw'abantu 3, 4, 5 ababutegedde. Twekkakkanye otuule weefumiitirize olowooze butya bw'ogenda okuyitamu eyo embeera ekunyigiriza, kubanga ne gw'obadde osuubira gy'oyagala okuddukira bambi alina by'ayitamu ebisinga ne by'oyitamu. Mubeere bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.